Pawulo eyaziikuddwa ye taata w'abaana be, so si Pawulo omuyimbi w'eggwanga. Kyennenya abaaziikudde kwe kuddira ensonga y'ekika ate okugifuula ey'eggwanga. Kavuna ogifuula ey'eggwanga, Pawulo ku Uganda kaali kalira, w'okakwatirako oyo gwe katuddeko mu buli ngeri abeera alina okuliyakitinga. Samson Kisekka bwe yali aziikwa, yaziikwa ng'ow'eggwanga, naye olunaku olwaleero ne baagala oziikula, baziikula nga aba famire. Fire Lutaaya mu gw'ekinaana ng'aziikwa e Bunnamwaya, yaziikwa ng'ow'eggwanga, naye bwe baali bamuzza eggomba e Kasaka, baamuzzaayo ng'aba famire. Sigaana mubeeramu abantu abaali ab'eggwanga, naye wakati mu kubeera ow'eggwanga waliwo ebintu ebibeera ebya famire. Abaaziikudde Pawulo mwakoze bubi okutulaga ebisigalira bye, ekyokuziikula kyabadde okke, naye mwakoze bubi okuddamu okulaga eggwanga ebisigalira bye. Mwakoze bubi okutulaga ssanduuko ya kafeero. Mwakoze bubi okutulaga ekinnya ewaggiddwa kafeero. Mwasumuludde obulumi bw'abantu obubadde bwakendeera. Kyova olaba bannayuganda bafunye paati, banenya abaaziikudde, lwakuba abaaziikudde tebaabadde bakyamu. Ensobi gye baakoze kwe kuddira ensonga eri sensitive ne bagiraga ensi. Waakiri ensi yalitegeddeko nti Pawulo yaziikuddwa, ne mutagiraga bifaananyi bya ssanduuko omwabadde omubiri gwa Pawulo. Y'ensobi gye mwakoze. Bwe muba mwabadde mwagala kubaako bibuuzo bye mujjawo, waakiri mwaliteresa obutambi. Bw'ozimba ekizimbe togenda ng'owanika ekyapa wali wange okuggyako nga waliwo ensonga eyeetaagisizza okukyanja. Sitwalibaganye kuba bifaananyi byammwe ebitali bya bannamawulire, nti in case of anything for the future use. Naye okugifuula show nga bwe yali show mu kumuziika y'ensobi gye mwakoze. Otherwise ffe bannayuganda tetumanyi bulumi bwa kubulwa kika oba osanga, naddala ku baana ab'obulenzi. Omuntu ali eyo ng'olina ekika kyo, ng'oluusi ne taata we yafa nga tofunanga yadde ssenga akuzoganya, muleke abaana bamanye obuvo bwabwe. Kubanga nnyoko bw'akulaga nti waliwo ewammwe, oluusi nga naye yafa, takyaliwo. Omwana najja mu myaka gya ngeza bugeza swazi, kuba ndaba ye yeetoololerako ensonga, actually yabadde azeetoololerako kuva mu mwaka gwa 2020 oba 2019. Onoonyeewo ekika kye ewalala. Era ani abaakutwalayo ng'oluusi naye ali kututteyo yafa? Ffe waffe e Buganda omwana teyeetwala ku kika. Ate omwana tabuuza nnyina, maama banzaalawa, abeera amuwemudde. Abaana bannyabwe be balaga nti oli wa kafeero, ne kafeero n'afa ne babasiba amafuvu. Essaawa eno okubagamba nti si ba kafeero batandikirewa? Era bayimirire batya mu maaso g'abannyabwe nti ndaga ekika kyange olwaswaza obuswazi? Abaafa olwo bo batandikirewa okunoonya ebika byabwe? Kyokkanga ne Pawulo yaleka tabaganye, era nga talina yadde ekiraga oba yadde ekiraamo ekireka okulaga kya buwandiike, kya mu katambi, kya mu mimwa oba kya mu mikwano, nti Misaaki bano abaana si bange.
kojja kagatto bano abaana si bange, gundi bano abaana si bange. Kakati bw'aba yaleka teyeeganye baana be bonna, Swazo oli mwana muto okugaba bano si baakafeero, bano baakafeero, bano si baataata, bano baataata, kubanga kitaawo teyatambulako naawe. We yafiira naye wali tonnayawula, ng'oluusi ne mu bano boogoba mulimu abakusinga emyaka, obuyinza wabugjeewa? Obugoba baana banno mu kika. Pawulo teyasigibwanga bijanjaalo nti abadde agenda kumera, nti bano we bagenze ne bamuziikula ensigo yafudde. Pawulo yakoma. Bw'ofa obeera okomye. Nkiddamu, bw'ofa obeera okomye. Tewali baalese Pawulo kano ke baamuziikudde nti eri banne baamuliddeko obwa mmeeya. Kano ke baamuziikudde nti eri banne baamulese mu ggulu. Omubiri gwa Pawulo gwakoma. Era tewali kyamuyiseeko olw'okuziikulwa. Zino zonna feelings zetwolesa ng'abawagizi be tuli batuufu kubanga baatulaze, baatujjukiza amaziga, ate amaziga amajja gajjukiza amakadde. Jjukira nze nabagamba ndi munafu nnyo, buli wendaba ekinneesiwaza nga ntandikirawo okukaaba. Kakati ng'oggyeko eky'okutwesisiwaza tewali kirala Pawulo kye yasubidde, oba ggulu oba bwa mmeeya bwa mu ggulu oba bwaki bwa mu ggulu. Kyokka ate omubiri gwe gulina bye gwatereezezza. Eno ku dduniya waliwo ababadde bagenda okubunga babulwe ne gye batuumira abaana baabwe amannya, oba babulwe n'amannya amatuufu ag'ebika ag'okutuuma abaana baabwe. Abakola abayogera enjogera egamba nti lwaki tebaddidde ku baganda ba Kafeero ne bajjako omusaayi ne balondamu abaana ba Kafeero, gw'olishuwa nti ye Pawulo yali weeri? Ekyo nno nakyo kikulu. Gw'olishuwa nti Pawulo yali mwana wa Naganga? Nti keesi ebeera wano nti abaana batankanibwa eba ekulaga nti n'oli akyasobola okuba ng'akola ki? Ng'atankanibwa. Kati tewali ddiini eyinza kukkirizibwa nga si ya Kafeero. Misaki nawulira agamba nti babakuŋŋaanye bonna babajjeko omusaayi, be banaasanga bafaanagana be ba Kafeero, be banaasanga tebafaanagana tebaba ba Kafeero. Yes, kakodyo kalungi era kakola ne kaleka ebibuuzo. Kubanga bwe mubaamu abaana abatakwataganya musaayi kitegeeza abakazi baayenda ku Kafeero. Kakodyo akalaga nti baana babiri bakyayinza okufaanagana oba basatu nga nnyaabwe yabazaala ku musajja omu omusawo Omuganda nga temuli wa Kafeero n'omu. Olaba bwoga bano be ba Kafeero. So akakodyo kabadde kamu kakufuna ndaga butonde ya Pawulo embeteza eveewo. Just mmwe abasigaddewo mukiyigemu, muleke omusaayi nga muzira balatole. Yes, ensi yatabuka nsobola okukitegeera, naye muleke omusaayi muzira balatole. N'ekirala muzaalawa abayimbi b'ennaku zino kyembeebazaako, mwana wattu balina kye basinga abayimbi b'edda. Omwana ow'omuyimbi w'ennaku zino avaayo mwana oyo ayina karakita z'omwami oli, kubanga abayimbi abo baamanyanga gye bazaala ne be bazaalamu. Abayimbi b'edda bakubanga ebigo mu Kariyoki. Kakati abaana ba Pawulo mputte, era mu byaziikuzza Kafeero we mubeeramu eby'obugagga ate be banaku abasinga, kubanga tewali kya bugagga Pawulo kye yabalekera kusinga ntambi. Ffe entambi z'abakitammwe tuzigaggawaddemu, si kuzitunda. Ebigambo bya Kafeero ssomero. Kyokka ate Gravity najja n'abizimba mu kalina. Muli awo mwe mukayanira buyumba bwekajja nsobwa gwedda ku mutindo.
mukayanira ttaka ly'e Masaba n'empulya mbuuli yatema n'omuti gw'ekijjo. Omwana wa Kafeero ng'okayanira muti gwakusalamu mbaawo gutaweza nakakadde. N'ebiva mu kuzaalazaala. Yes, nzikiriza musajja azaala tazaalazaala naye abayimbi bedda tebaakubanga tochi kuwa we bazaala. Kyova olaba omwana w'omuyimbi wedda avaayo nga tomulaba mu Kafeero, nga tomulaba mu Basudde. Baazaalanga nnyo mu ngeri ndowooza y'okukkakkanya omungusuulu. Omungusuulu bwe gwabatembanga baabanga ku mbeera yajja. Kyova olaba abaana be baaleka tebamanyi na bya bugagga ba kitaabwe bye baabalekera. Ffe ab'ebbali ne tujja ne tubigaggawalamu. Ba Gravity ne bajja ne babigaggawalamu nga bba abaana ba Kafeero basala miti kubijja. Bakayanira buyumba bwe Kajansi nga Gravity asula mu kalina leero. Nga Gravity alina gwa mpe ebina byange bina dola emitwalo 10 plus. Gravity gyalimu naye ng'oluyimba lwa Kafeero mwabanjiza ezo ssente oba muyasimbulire mu mmotoka ye muli awo mukoma ku kyakwematiza. Ndi mwana wa Kafeero, ndi mwana wa Kafeero ne mukayanira eby'ekijjeggo obuyumba obwaggwedda ku mulembe. Nenge eby'obugagga oba eky'obugagga kitammwe kye yabalekera mu Lutambi. N'ekyokubeera abaana obubeezi abaana ba Kafeero kyalibadde kimala. Genda osabe osome. Wano tewali university esobola kumma oba kuwa afu simanya sikaala oba esikaala ey'oku university nze naawe oba naye ebeera basale. Teriyo ng'ogigambye ndi mwana wa Kafeero. Ate bw'omala okusoma n'omulimu ng'ofunye bulungi empapula zo zikkaatiriza osogufuna mu linnya ly'okubeera omwana wa Kafeero. Ne muli awo mukayanira ebintu eby'ekisiru eby'ekibuyabuya ku ky'obugagga omusajja kye yabalekera erinnya Pawulo. Ne oli ne bwayira oyo nno mwana wa Kafeero, ffenna tunuuka tukulabe aliwo omwana wa Kafeero. Naye nga gwe kyolina tokimanyi. Bw'oba okitegedde ng'okitegeeredde mu kwagala tunda miti gya ku malaalo bango bamukuba omwana wa Kafeero bango bakayumba ak'Ekajansi kayumba kyako. Mbu bango bakubuzigo bw'emaganja obuzigo kyo kulinnya Pawulo lye yaleka.